Kkooti e Matuga esindise omuvubuka Rafat Swaga w'emyaka 19 kumeera Luzira kulungula emyaka 2 ng'alangibwa okwesobya omutimbagano bwe yavvoola n'okulebula pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Sofia Namutebi amanyiddwa nga Mamafiina. Kitegeerekese ng'omuvubuka ono ataalambikibwa bulungi bazadde be okumussamu empisa okuwa abantu abakulu ekitiibwa obubaka obuvvoola Mamafiina yabuyisa ku mukutu ogwa TikTok bwe yali anoonya obubaka okuweza ennamba y'abantu abamugoberera kiyite kontenti. Okuleetebwa ku kkooti ya Rafat aggyiddwa ku poliisi e Matuga gye yabadde aggaliddwa olw'omulamuzi Esther Nairya n'amutyemulira emisango okuli ogw'okukozesa obubi omutimbagano kiyite cyber harassment and computer misuse nga yagizzanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Novemba omwaka guno era nga Swaga omusango agukkiriza. Asabye omulamuzi okumuddiramu nga beene bwe yaddiramu obugulu obutono nga bakirayogera bino byonna nga amaziga gamuyitamu n'akimanya nti okuvvoola abantu abakulu si kirungi. Omulamuzi amulagidde agamire mangu akomye okuwulumira mu kkooti. Omuwabi wa gavumenti asabye omulamuzi awa omuvubuka ono ekibonerezo ekisaanidde mu musango gwe yazza nti kubanga ayangulirizza kkooti omulimu n'akkiriza emisango egimuvunaanibwa era nga n'omusango yagukola mu butamanya. Omulamuzi ategeeza nti emyaka 2 egyamusibye gijja kumumala nga tasaanidde kubeera mu bantu olw'ekikolwa kye yakola ekyokulebula n'okuweebuula abakyala. The convict is sentenced to serve a term of 24 months imprisonment. Kitaawe w'omuvubuka ono nga Ismail Swaga asabye Mamafiina okusonyiwa mutabani we nti kubanga naye ng'omuzadde yamutuuza n'ayogera naye oluvannyuma lw'okulaba akatambi era ebigambo ebyakalimu tebyali biwoomu gy'ali. Bw'atyo n'asaba ssinka ne Mamafiina nti kubanga bazaala mibiri si myoyo. Naye nsaba nfukamidde mu maaso ge nsaba amukenderezeeko ekibonerezo kirabika nga kikendeerako naye nga takoze ensobi kubanga akuba owuwa akuba awumba. Robert Musanje yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.